Bbomu bbiri ezaakubiddwa mu kibuga Kampala, okuli eyakubiddwa ku mulyango gwa poliisi enkulu mu Kampala n'endala okuliraana ekizimbe kya Jubilee Insurance ku luguudo lwa Parliamentary Avenue olunaku lw'eggulo. Ab'ebyokwerinda baagambye nti abantu 6 okwabadde ne balumira Moyo 3 be baafiiriddewo Mbulaga ate abantu 35 baabuuseeyo n'ebisago. Bukeeredde olwaleero ng'omuwendo gw'abaafiiridde mu bbomu zino gutuuse ku bantu 7 oluvannyuma lw'omulwadde abadde omuyi naye okufa. Twagezaako nga bwe tusobola tujanjaba abantu bano akuddako nti omu ye yagenzewo Katonda naye abalala balamu. Akulira eddwaliro ly'e Mulaga abantu bano gye bajjanjabirwa, Dr. Byarugaba Baterana ategeezezza nti abantu abalala 3 bakyali mu kasenge k'abayi ate abantu 10 bo bakubye ku matu. Abalwadde abalala 21 bo bafunye aganawuuta ku supu w'enkoko okwekulisa era olunaku olwaleero we bunaazibira nga basiibuddwa badde ewaabwe. Abo balwadde 2 be bali bubi nnyo be bali mu ICU. Abo be balwadde be tulina mu Mulago. Kati abalwadde bano babadde balina okukosebwa kutafaanagana. Omu osanga alina problemu emu ku mugulu, omulala ku mukono, omulala ku mutwe, olala ku liiso. So ebyabalumye tibifaanagana. Carlton Scovia Nakamya ne Jackie Nantale, BBS Telefina. Kati enjege ye yaguddewo yaviiridde